Okuva essula 16 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ne bava Erimu nga batambula, ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batuuka mu ddungu lya Siini eriri wakati wa Erimu ne Sinaayi ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne babagamba nti, "Waakiri olw'omukono gwa Mukama twandifiiridde mu nsi ey'e Misiri, bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama, bwe twali tulya emmere nga tukkuta, kubanga mwatuleeta mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala." Mukama n'alyoka agamba Musa nti, "Laba, nditonnyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuluma okukuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga banaatambuliranga mu mateeka gange oba tebagatambulirengamu. Awo olunaatuukanga ku lunaku olw'omukaaga banaateekateekanga gye baliyingiza, era eneesinganga emirundi 2 gye bakuŋŋaanya buli lunaku. Olw'eggulo lwe munaamanya nga Mukama ye yabaggya mu nsi ey'e Misiri, era enkya munaalaba ekitiibwa kya Mukama, kubanga awulidde bwe mwemulugunyizza naffe ffe baani n'okwemulugunya ne mwemulugunyiza ffe." Musa n'ayogera nti, "Kino kinaabaawo Mukama bw'anaabawo olw'eggulo ennyama ey'okulya n'ekyemmere okukkuta, kubanga Mukama awulidde okwemulugunya kwammwe kwe mwemulugunyizza naffe ffe baani temwemulugunyizza ffe wabula Mukama." Mukama n'agamba Alooni nti, "Gamba ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti, musembere mu maaso ga Mukama kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe." Awo Alooni bwe yali ng'ayogera n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batunuulira mu ddungu, laba ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira mu kire. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, "Mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri. Bagambe ng'oyogera nti, olw'eggulo munaalya ennyama n'enkya munakkuta emmere, nammwe munaamanya nga nze Mukama Katonda wammwe." Awo olw'eggulo entiitiri ne zigwa ne zisaanikira olusiisira. Ku makya olufu ne lugwa ne lwetooloola olusiisira. Olufu olwagwa bwe lwaggwaawo ne wabaawo kungulu w'eddungu akantu akatono akeekulungirivu, akagonvu ng'omusulo naye nga kakwafu. Abaana ba Isirayiri bwe baakiraba ne bagambagana bokka na bokka nti, "Kiki kino?" kubanga tebaamanya bwe kyali. Musa n'abagamba nti, "Eyo ye mmere Mukama gy'abawadde okulya." Ekyo kye kigambo kyalagidde Mukama nti, "Mukuŋŋaanyeeko buli muntu nga bw'alya, buli muntu kkomereemu ng'omuwendo gw'abantu baabwe bwe guli, buli muntu alitwalira ab'omu weema ye." Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo, ne bakuŋŋaanya abalala nnyingi abalala ntono. Awo bwe baageranga mu kkomero, eyakuŋŋaanyanga ennyingi n'atafissaawo, era eyakuŋŋaanya entono n'ateetaaga. Baakuŋŋaanya buli muntu nga bw'alya. Musa n'abagamba nti, "Omuntu talekaawo okutuusa enkya." Naye Musa ne batamuwulira, naye abamu ku bo ne balekawo okutuusa enkya. N'ezaala envunyu n'ewunya. Musa n'abakwatira obusungu, ne bakuŋŋaanya buli lunaku buli muntu nga bw'alya, era omusana bwe gwayakanga n'ekereketa. Awo olunaku olw'omukaaga bwe lwatuukanga ne bakuŋŋaanyanga emirundi 2 emmere. Abakulu bonna n'ekibiina ne bajja ne bamugamba Musa. N'abagamba nti, "Ekyo Mukama kye yayogera nti, enkya kye kiwummula ekikulu, Ssabbiiti entukuvu eri Mukama. Mwokye bye mwagala okwokya, mufumbe bye mwagala okufumba. Yonna esigalawo mweterekera ensibo okutuusa enkya." Ne batereka okutuusa enkya Musa nga bwe yalagira, naye tewunya, so ne bataba nvunyu. Musa n'ayogera nti, "Mulye eno leero, kubanga leero ya Ssabbiiti ya Mukama. Leero temuugirabe ku ttale. Mukuŋŋaanye mu nnaku 6, naye ku lunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti, okwo teribeerawo." Awo ku lunaku olw'omusanvu abamu ku bantu ne bagenda okukuŋŋaanya ne batagiraba. Mukama n'agamba Musa nti, "Mulituusawo okugaana okukwata amateeka gange n'ebiragiro byange. Mulabe kubanga Mukama abawadde Ssabbiiti, kyava abawa ku lunaku olw'omukaaga emmere ey'ennaku 2. Mutuule buli muntu mu kifo kye, tavanga omuntu yenna mu kifo kye ku lunaku olw'omusanvu." Ne bawummuliranga abantu ku lunaku olw'omusanvu. Ennyumba ya Isirayiri ne bagiyita erinnya lyayo Maanu, ng'efaanana ng'ensigo za jjada enjeru, n'obuwoomerevu bwayo bufaanana ng'emigaati egy'omubisi gw'enjuki. Musa n'ayogera nti, "Ekyo kye kigambo Mukama kye yalagira nti, Kkomera ejjudde eterekerwa emirembe gyammwe,
balyoke balabe emmere gye nabaliisa mu ddungu bwe nabajja mu nsi ey'emisiri. Musa n'amugamba Alooni nti, twala ekibyose munda kkomera ejjudde emmanu okiteeke mu maaso ga Mukama, ensibo ey'emirembe gyammwe. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bw'ati Alooni n'akiteeka mu maaso g'obujulirwa okubeera ensibo. Abaana ba Isirayiri ne baliira mmanu emyaka 4 okutuuka lwe baatuuka mu nsi ey'abantu, ne balya mmanu okutuuka ku nsalo z'ensi ya Kanani. Era kkomero kye kitundu eky'ekkumi ekya efa.